Bishop tubagala nnyo mwebale kubanga ate mutugoberera yonna gye musinzira okuba nga mutulabira. Tusinzidde wano mu studio za Tish TV gwe batajumanyi ndoza osobola ogenda ku mukutu gwa YouTube n'oteekamu ekigambo Tish TV channel yaffe ya Luzungu era bangi gye bali bwe tuba tetuli wano tubeera eri ng'ate tubako ensonga ze tutaanya jjukira bo bali mabega nnyo ffe twatandika abadde Still Hope so tubeera eyo nga tukwasaganya ensonga naye ate namwe tetubeerabira tumala ne tujja wabeerawo ensonga eyeetaagisa okuba nga ate tuggusa tujja ne tubaako ate byetwogera lunaku olwaleero lunaku luno lwa Monday ennaku z'omwezi zino zigenderedde ndowooza ziri 18 zeeganya omwezi ogw'12 ate 26 nkuba buli wamu biseera bya museenene mwabazirya mwebale kubanga ate muziwoomerwa mu studio mugajjamu mbeerawo kubanga ate nkutwagira ddala mu maaso waliwo omulala abadde amaze emyaka ndowooza oba kasasiro wa kiteezi yali amutwala simanyi leka babuuze okusobola nga tetweyongerayo oli mulabi mulungi nnyo gwe yeekumira ku The Still Hope webale butakyukakyuka era webale butajjaako data wooyo ng'oyongera okuwulira ensonga zonna ezigenda mu maaso Kanyike Ebeneza Deriki nange nkwebinzeko olwaleero mu linnya erya Yesu. Kale abadde luli yali Kanyike Deriki kati Ebeneza atujje wala ndowooza wagamba atujje wala okitegeera nga naffe The Still Hope naffe Katonda ayina ate watujje olunaku lwaleero mmwe abagoberera emikutu emikwanira wala social media nammwe abalaba emikutu egy'enjawulo egy'omukulu wa House of Prayer Ministries Pastor bamwita Aloysius Nyunzima Bujingo yabadde katuuti ate n'akawaŋŋamula n'agamba bannaayi oba mubadde mumanyi holy water nze olwaleero ndeese holy soda yakoze rekodi holy soda asoose mu nsi yonna ali ku House of Prayer Ministry soda mutukuvu maama akacupa okamanyi kana milizi 320 oba 350 oba 320 akasookera ddala kana akapako 320 kamitwalo 5 zokka za Uganda kanaawo nga gwotwala omukisa kanterere bulungi ndowooza sinnatere bali bagula 10,500 kamitwalo 5 gyokka ng'otwala omukisa ntwagala kuzimba Pentagon sokole tuli mu operation kuzimba anti kati omanyi wetutunda bino ebintu ebikalu bivaamu akasente tukasolooza ali alando batagamba nti holi tebajja kugula eno tekako holi soda mutukuvu awonya sirimu awonya ekintu kyonna ekitukuvu kiba kigira soda bwe atunda holi water akubalira endwadde balina bana ab'emmumba endwadde mumba ya 10,000 nga kuliko endwadde 140 naba musiru kyona atamanyi bizinesi omusujja aniya musoda gukulumi simanyi kitengo owulira olubuto kuluma olina alusa abootongo 10,000 nogane banaye kakati byebino mazzi oli agenda ku taapu ye pulira najjayo ekidomola kyekimu n'ateeka mu bucupa n'agamba bwe gacoka mitwalo 10 anti lindako nina omu eyampako obujulizi nti amazzi ago gakola anti obwombo busibe bwegakola busibe amazzi tegalina kyegasaba kukola gakola gawunya ennyonta ennyonta ekuluma enkalamata nonywa amazzi era gaba gakoze naye ate waliwo Yesu bwe yayogerako aziti Yokaana 8 amazzi ng'ali n'omukazi omusamaliya Yokaana 4 n'agamba ye ge mazzi ag'obulamu onywa ku ye toddamu kulumwa nnyonta kyo kituufu kakitegeeza waliwo amazzi ag'osobola okunywa n'oddamu n'olumwa ennyonta nga tegagimala ge gano ge batunda ag'omutaapu gano ag'omutaapu abamu bagajja underground ne bakuguzaako ag'okutaapu kalekaleko anti gonna mazzi waliwo enjawulo waliwo ge bajja eri ku beesi y'omukulu oba onywa ku nsulo waliwo naganda aga national water gerongoosa amala gampaago nenenywerako gabo gaba gakunywa
at least gandwazaako gundi typhoid ningane banzijanjaba wali musajja wa Katonda yabaagala ese musajja wa Katonda kakati omusuwa lwebo luvannyuma esala gyeyasala tojja kugiddira naye olwaleero kyenyamiza naddala mu mubiri gwa Kristo weewaawo tekyewuunyisa kuba Yesu byonna byonna yabyogera era beewuunya sibategeera kuba yatugamba batana abakuva wano nti bannaayi bannabbi b'obulimu bajja kuba baki bayitirivu naye naagala tulibalabira ku ki ku bibala byabwe kakati nze oyo mukwano gwange mwagala nnyo nze mu Kristo sirina mulabe olinga nze kakati wogoberera entandikwaye ebyo byeyali asabula isomayo soma Simoni mu nyumba y'olumu bateekeko lwaki obba abantu sokoleke ebyo nabyo nanga tabikirizaamu pulira niba olutambi lwakyuka kakati batwala dakiika nga 10 bakusomera osindika otya flexpay pulira Airtel pay bingi omanyi lwaki aleeta akantu ako atwamuyiriza mufe abali ewala kale kakati ekyokubanga omukulu ayanjudde soda nti holi kirekawo ekkanisa era nze nsaasidde bano abalokoka abasumba kuba mukyagwa nnyo ng'olokokedde ku musumba ng'walokoka pasita ng'walokoka kanisa kizimbe kifo ng'okyagwa nnyo nti kakati olaba singa mba ngoberedde pasito alina ebintu alina amaanyi agawa awonya pasita awonya pasita awonya Ndongera ku bujulizi abantu nawo bujulizi pasita yaponyeza nebaza pasita yakozeze pasita tawonya liri nyeri limu bayita Kristo Yesu lyerirokola ate era lyeriwonya si pasita veso kibya kibakozesa mukozese sokoleke kyogaa pasita onosonyiwa okwota example obanga okutta ekisiimula kyo n'oyamba okusiimuuza enju kugambye n'abaagwa Katonda so bakozesa oyo aba yava Katonda batakyamulabu yaba yagwa wabanga yaliwo nga gwasobola okukozesa alokola omuntu bamukozesa kubanga tuli bibya weyagalidde wokikozeseza nkutegete ate ebibya byanjawulo gwe mwennyini gwosala nogamba nyabakuba kibya kya zaabu yakubeera kya ttaka kankinoonye wekiri kiri mu gundi Timotheo kakati omukulu ejjo ng'atukuwa akavulu twali tukyakaba ku Pentagon simanyi yasaba saala ekolima bannayuganda yaleese soda omutukuvu soda yatukudde maama oba yavudde wa oba Isirayiri nyati omulabako ndabako manya gawa wasagadde googera ekampani zange zezimukola era kampani zimutulana musulukulu ku dduuka nesimanyi oba oli alimu anointing ndowooza ono soda ekirungo kati amafuta agamulimu ndowooza soda nalimu amafuta yesu ono buli kimu yakiraba era taika tutuuka ekyali nitugyayo ekifaananyi kyendiga okuyitibwa endiga nitusiriwalira ddala nitulanga zino zebalunda naye Yesu yali atugeraganya ku ndiga lwakuba endiga zina kalakita ejja kusomezako eyo topic endiga netwaze kituufu endiga teresistinga so yayagala tubeere ne kalakita ezifaanaganako wezito teyagamba babeere endiga eno gye balunda naye kalakita z'endiga ezo zijjayo ekifaananyi ky'omwana wa Katonda kwegamba yali agezaku kutulaga empisa nibenayo bagisawuza n'obutawulira nti ewoggana naye kakabuzi baba kakwata bukwasi nebajja embuzi zibadde ki onyijukiza omukinjaji omu yansesezza mbu mwanattu endiga lwosaza endiga neekaaba mbwofa eyo si endiga mbu kiba kyamagero eba mbuzi mu ndiga eba mbuzi nayekwese mu endiga tekaaba nange era basobola okujja ne batikka endiga zozona nebazimala mu kisibo omawebazi noviramu nga tegukabyeko wadde mpulira naye akabuzi kawulawuliza bigere ne kaweza bakatwala ku ttale kakati
ebyo bibisekebwa ne olusi tutuse netufuuka endiga zino zibatwala mpulira ate netubeera ddala embuzi sikulimba kuba bayibuli eyogera ku bisolo bibiri byegeraageranya mbuzi nandiga nkwatamuko oŋŋambye tufuuse ki endiga ziri ze balunda ate kati oli kuŋŋamba ate ne tufuuka embuzi waliyo embuzi abamu endiga kati zisirwadde nezifuuka zino ze balunda mpulira kati zo embuzi zo kati ate zifuukidde ddala mbuzi banga teri nti osobola kuva ino nga soda bulijjo gwenywa ku buku nti afuuseko oli nti wa mitwalo 5 sooka oleke nkuzzemu katono endiga zino ze balunda kati ate zimaze ne zifuukamu embuzi ezimusuusa mbuzi naye ate zifuusa endiga kubanga balikozesa obwetwaze bwazo kuba tezirina kaaba tezirina kwogera zo zirawo zikiriza bukiriza buli kimu gamba bakutte kyebaziwa ne bakifuulamu kiri eri ekyembuzi bazigamba kubanga ne kalakita ng'ez'endiga naye kati zo zifuukidde ddala ate endiga zennyini mpulira so tusomere Matayo 7:15 naye bana ebintu si birungi bayaŋŋambye nsaasidde abaalokoka bapasita mugenda kugwa kubanga ekyo kikyali kituuza omulala ajja kuvayo ng'ate kumubadde mutunuulidde mpulira kubanga byonna bisoboka kankubuli omwana w'omuntu kyonna kikola ki kisobokera ddala kituufu kakati imagine abaalokoka bugingo we balaba ebyo era batuvuma balokole tumanya balokole batuyita balokole ba aji so bingi ebikoleddwa naye igwe wakkiriza Kristo tewali muntu yenna gwe wakkiriza pasita kagwe kayevulunge kakole biki bwenywera nga gwe obulokozi buli pasono byase kinomu teri ogenda tukalaga wali osabirawa wa musumba ali oyo goŋŋambye onyenzema we yali atunganga holiwota wagula anti kati manya holi soda fe twaliwo obubeezi naye tetwagula wasoneza Pentagon twali tuzimba ennyumba ya Mukama eruwa ebyo tebagenda bikubuuza mpulira bobula bagenda kukubuuza ebibala by'omwoyo omutukuvu your personal journey olugendo lwo nga gwase kinoomu fayiro we n'ebikulwa temujja kubeera mu pasita simanyi wali osabirawa kanisa alimu abantu bameka wawangayo ki bazikolamu ki bagenda kubuuza responsibility zo byewali oteekeddwa okukola wabikola byewali tolina kukola wabikola why awo soma nga ne pasita ali eri mu bibye ali eri bamukunya miliyoni zalagawa yanakubamu ekidaala era oba okoze be aware of false prophets who come to you in sheep's clothing but inwardly they are ravenous wolves. Kakati njagala abantu bamanye wali abantu mansitani ono takuba munafu gwezo kaisitani takuyigganya wakutuniramu alina kyalaba nalokoka ate kali akwagaza kyo kulokoka ko tekumutiisa wabula ekiva mu bulokole bwo kyekimukanga mpulira ali bwoba walokoka n'ofuka kyakigoowa benki banka benki kalina kyakwagaza manyi tusoma banka benki ababeera bali abamaloboozi nga jjajja kati waliwo gajjajja mu bulokozi nga galiwo mu myaka ebibuuzo bwe bijja 00 omusomesa akusaasira kimu butategekompulira so nti mu bulokozi buno it is a personal journey so sitaani abaliko okuyitibwa bayiganya nze ndi sure era ndi mukakafu musumba bugingo aliko okuyitibwa toyimbye kituufu nnyo ekyo nange nkibakira kyeba akasajja akamwesooka nekamukozesa ensobi ebyo ebintu ebyo pasita bugingo nadda mu sensi ze ayinza okukaaba n'amaziga
neyewunya n'okwewunya era waleeta pasita Bugingo ow'edda n'owakati n'obateekamu beekuba bwekubi ono tamumanyi naawe ono yaani tamutegeera ono anasape oli yali wa mwoyo pulira ono wa mubiri wa politics kuvuma kolaki oli yali oli wa kusaba saba ng'akuyigiriza okusaba pulira kati omulala so sitaani anoonya buli aliko kuki okuyitibwa kati bano bano betugamba sitaani yabakuba amanya baagwa balina okuyitibwa ate kwandibanga nakunene n'okusinga gwakola ki ayogera butanakuvuga kuba tonafuuka kintu kyonna era kituufu kati wakupimapima wanakukuba ekyo ogenda gwa wekka wamma omulaba ono muyaayi muzibu asooka n'akuleka n'osolooza oli wakadi matadi kadi yatekadi akuleka n'osolooza mpulira womala osolooza namanya nti kakati wano nte ku loogu eneba mansita bawo mansita weba kindi wansi bonna balina okugwa kituufu kati wenkuba ono abamukkirizamu emabega bawera omutwalo bamaze ku mutwalo ogwo nenfunako wadde 15 bamaze kakati wanaakumba ng'okyalina banna tafunamu abakola loosi ate yoloosi yenyini mbadde manyi abankedde ate abana kyayagala ng'okirindi kati asooka n'akuleka impaka yinza n'okuyambako n'akuweereza n'oyimuka kati wakunogola eri pulira eno aba afunye kubanga kiyinza omutwalira emyaka okukuba abantu 15 wamaaso okoleke oyogera bwotyo mpulirayo omuntu agamba nti olaba pasita nfe akola bwati nange kankole bwenti ayinaaba nange kangire babiri yimpako mu bayibuli Sulumani alina bameka kananya olunyirire ani mwakubuuza mpulira Sulumani mukama gwe yawa amagezi na buli kimu yalina bameka nti bayitirivu ate Dawudi yabbako n'okubba mukabandi kakati kikyoyogerako mpulira Sulumani ng'osobola balabirira tuleetawo ennyiriri oba olina obusobozi gwenyo kiro n'eri kiro gwe bonna bwosobola okusinga okwenda ate oba okoze eki yebakinga byebiriwo kati leero byebiriwo kati mpulira kakati omusajja aliko ki okuyitibwa okw'amaanyi era okugwakwe ng'ekkanisa teriweefuniramu wabula kanisa ekola loosi kubanga bantu bangi abaze mu Kristo nga bayitamu oyo pasita kyo kituufu bangi bayitirivu nnyo akazizani amanya nti kasono katandika okutunda olisoda abadde ow'olukumi namuteekako eki pangi kati bagenda onogola waamu badde bagamba omusajja yava ku mulamwa nga bakubuuza atya fe tutundako amazzi tutundako saala kati bali bakakande batunda amazzi fe tetutunda kati alese na soda kuba mubadde mukyali ku levo y'amazzi soda abalinyisiza amaanyi ago amafuta ge bali mu ssebo wano mu ggwanga teri agalina ani yatumiza ku soda wano mu ggwanga sinnamulaba iriba kita house of what player international tekuli kalimiti yekola biri interna naye nga tuseka bintu byose birungi bintu bikwasa ennaku era bannaaye tuyimirire tusabire abakyanywedde abakyayimiridde nga boogera amazima banakubasabire mwe tumanyi sitaani engeri gyanyonyamu abaweereza kyo kituufu kyogera n'abo abaagwa bale tubasabire kubanga kebamala ne bakomawo ne bakonfensinga ate sitaani baba mukubye namba 3 mu 9 baba mutegudde kubanga ate bangi aba bagenda ate okudda n'okwenenya kubanga mulimu abali mu lwokole nga tebakola ki tebeenenya kyo kituufu naye omusumba kasabanaka bannange bansonyiwe kino kyembadde nkola si kirungi ntegedde amazima era naawe obadde ofaanaganako nga nze
bamitu yenyenye gwe tomanyisa nti baba bamukoze kali kyakola kakanyiza mitima fulira kalasokano kamusoma nti soda gotunda jasi bamikisenga bibirungo gwe totwagaza kuzimba ate nebatunda soda tani zikakadde teri kuzimba tujja kuzimba nze nkusiba nze nkubuulira tujja kuzimba nebatunda tani za soda kakadde nga buli tani bagitunda manya buli kacupa miruzi 3-2 fulira bakatunda nusu emitwalo eki eta teri Pentagon mu ggwanga Uganda malamu maanyi tuze tubagamba myaka gisemeka niyitirivu buno baka babagamba shuwashi diiru ogw'ekkumi ogunatuukira omusingi guyimiridde fulira guliwa twafunamuko ebizibu ebiriwa tufiirwa sente zatononekako ezo ennyumba ya Mukama ogiza mu kufiirwa Yesu yagamba nti leka abafu bakoleki mbazeke bafu bannaabwe esente ezibanga za nyumba za Mukama ziba zaki ziba za nyumba ya Mukama ez'ebirala zijja kukola ku ekyo lwabawo ez'ebirala fulira mazimanyi masanyalaze mukwate ku ezo naye zibanga zino za nyumba ya mulimu gwa Katonda tewe wagenda kuvunaanira nti guli afiiriddwa n'olemukwata akakadde ku sente z'ennyumba ya Mukama n'okwata 10 ku z'amasanyalaze n'omuwa tolina musango tolina musango ekyandiko wadde kyoba tulina ekirabye nina ekyandika kyembadde nnoonya ekigamba nti no sitaani yewera nkolokoota okumuwanga eŋŋano kino ndowooza nkirabye Luka 22 Lunyiri 31 And the Lord said, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as a wheat. Alina kuzinaawe wabuwe teka nakukumuta kakana okaseeri akumunze walinomuna emabega kaawo wabitegeera yagenda wakakande muwulidde munnange yasokera nowoono ono owa soda kali nagenda ow'amazzi anti ndowooza no kasoda tekaaliyo kasoda tekaaliwo ndowooza ebiseera ebyo era byebimu era naye abadde asobola okuvayo n'atunda soda era ndowooza agambye kakati guguba okubiraawo ndowooza onoogamba soda genda kuyoola genda kwata lweyo okukumbe bukukumbi kati kambuuze abantu baguze ku soda gule mugulawo oli soda oyo omuntu n'ogulaki soda ali kutaka ettukuvu abantu baguze n'ebboto 10 muntu omu abeka abafamire boto 10 mitwalo ngalinga mukaaga 5 times 10 gaba 5 waliwo yayabuzana bukatoni bubiri n'atwala oli gwe kati wali oli soda mu nnyumba ndowooza ebizibu babiwedde nalabyeko endwadde munaye zebawandiise eziwona nga ziwona era nze baki tebakwata oli soda oyo ne bamuwa nga beetolooza ekifo ekyo Pentagon eyimuke wabana owuli ng'akola ebyamagero basooke bamuyiwa okwetoloola ekifo kyonna Pentagon esituke olaba kiba kibi nnyo okuyingira enju ng'oli mulwadde kati twagala tuyingira enju ng'oli mulamu aloba ng'oli mulamu wazi tetwagadde ojje mu nju ya Mukama ng'olimu ebirwadde kasooke tukujjanjabe ndwadde kisoda gwazeewo ziyagambye zena akuwa wigaasi mu lubuto mpegale n'amazzi ga mugaso n'okusenga bisoda amazzi bwe bulamu ebuto eziraifu nga tosula bwayise mwene enkuba mpulira wagenda okuba essimu ng'oli munaluba naye eba byonna bigenda mu maaso mpulira ndowooza begayirize mulimu mugulaba mulimu munene wabanga Sitaani atandise okumugula ebikonge ebinene byebayita binantamego ebibadde ekyokulabirako kati ate gwe Yesu yagamba olaba kituusa ku muti omubisi ate mwenku tebagenda bateeka butesi mu jokooni mujja kutita butesi so
Oyibanga kituka ku bantu batwala ekyokulabirako abalina kye bakozeewo omulimu gwa Kristo Bible tekyeganika balina kye bakoze tusiimengako balina era ekyo kye bakoze Sitaani bwe yasinziira ate oba tolina kyokoze ate akwagaza ki so yasinziirako ekyo kye bakoze okujja okola ki okuyigganya kwegamba kyeyakola yakozesa kyennyini kye balina azikirize ddala waatyo niwe babulungi bwakozesa nogenda ku street talina Sitaani talina ekibbi kyeyagwa nakyo ebano bwe yafera nti tugire tuzimbe obwakabaka bwakasukka tewali teyajja nako kati ajja n'akulimbira ku byolina n'akufera n'akuwanga obwongi kati nga ffe abasumba kyatuyisiza bubi era twavuddeyo ne tugamba tumwegaanye okwegaana ffe mu buloko tetumumanyi nekikyusa ki atuvumisiza nnyo atya buli kaseera abalokole batulimu yasoose anti kyadde si yasoose yaleno sembali olaba ebintu bye Bayibuli yogera ku bana b'obulimba olimba olwanyisa Bayibuli mpulira yagamba bajja beera bakole ebyamagero binene bingi ekiba kisoboka n'abakkiriza babatwaliremu mu bulimba kituufu tebasigadde kakati gwogamba mbu tumwegaanye ekyo tekikola amakulu ekintu ekikola amakulu kumusabira anti nze mbadde ekiriko ekisobola okutuukako okakasa n'okusinga naye kiso kalana alina assurance buli yesitandasa mulumba naye ffe tuli bagumu batya Sitaani alina kyatya olaba teyatya Yesu ate gwandi ekyatuuka ekituuse ku oyo kisobola okukola ki okuyimuka nimugambaffe abasoma tetumumanyi eno muba mugezaako kwekirininga erinnya lyammwe baleme balabanga ye naye ate mumbi gwa Kristo tekituyamba tekitugasa kisooka akyalina abantu bayitirivu n'abasinga bwolina wekuba kutwala kuzikiriza akyatwala baki bayitirivu kakati abo abantu bayambe etyo bali kumwegaanya anti twagambye nti ife oyo alina enzikiriza ye eriwa nga yina abantu be ate ekyo tekibayamba kubajja okoze ekyo okuyamba abantu abo bazibuka amaaso kusaba nakwongera kubuulira njiri ya mazima kulaga abantu mazima anti manye twkitegedde twagambye nti omanye ebintu bino engeri ebiyita ku ku mikutu ekyo ndowooza UCC yange tutaasizza ejja kuyamba ebintu nasoma nze be batesa sebitegeera ejja kutuyamba bwe babeera mulangozi zaabwe anaagamba UCC kujjako emikutu gyabwe ababayogedde abo nabo baaliko mulango zaabwe mpulira musitwago zaabwe ani yagamba UCC mugujjako TV zamineredde yatufiiriza akasente yatufiiriza mirimu kakati ekyo tekiyamba kankubuye nojjamu engoye notambula street ze Kampala teri kyalina bujego yasaa kujjako okakasa ayi sisa ina obuyinza ebiwa ebulina naye gwe nkugamba kuyanga mugenze ku ssaala netumusabira ati twagala mukama ebiri nazijjako naye teri UCC ya Uganda esobola kujjako mikutu gya bujingu bagenda kubuuza akoze eki musango ki anti olina okubeerawo omusango gwamenye ogwa media mpulira okutunda soda wamenye musango ki angaffe abakkiriza abaki tekikkirizibwa okola ki okutunda atundidde wuwe atundidde ku mikutu gyo gijje ekyobola nduga nti tuli kuba nalutalo lwa mubiri tekituufu bijja kubuuza ebibuuzo aze mu kyakiyo nti nedda aze ku mikutu gyo sinnamulabako UCC mubanja license basasula gwenda nokuba nga bakubanja so gakati nga wetusaka ebintu ate binakuwaza eri omubiri gwa Kristo okwetolola ensi yonna wanga omusumba talabirwa mu Uganda yokka omusumba yenna kasaba nga alina social media aba abuuse boundary kituufu aba afuuse international so kyonna ekikoze omubiri gwa Kristo e Uganda manya mu nsi yonna
gugenda kubanga ate gukola ki gukosebwa. So okubeera awo otandika okuseka nti ate we yatandisa otunda soda eyali yabikuba tandika okuba nga tumutambuza posts wonna wonna ndowooza twali badde tumutambuza we tusaba ndowooza twasoose okugenda ku maviivi basoba b'e Kampala n'eggwanga lino waliwo ebintu ebyo muyingira mu kusaba ne musabira ekituufu naye ogenda obbiraba bategeka ya personal gain so ogenda kulaba mukulu gamba abadde tuli ku national prayer watebe naye olaba temuli bibala omanyi tekitegeeza okulimira n'osabira eggwanga lino ate golaba biki ebivaamu okujja kugenda eri ne bali ebifi by'enkoko naye singa basituka ne bagamba tugenda kusabira eggwanga bali ffenna ng'omubiri gwa Kristo musumba wonna wooli kino tekiriiko ng'oli yamanyi kino kiri atabaala nansigadde wakakikola kimutaayiza kuyimirire buli musumba bane okwetoloola ensi yonna buli ategera olulimi lwo n'atalutegera gwe bajja okuvuunulira baye tusimbirire tusabire ekkanisa eggwawo egenda ekigenge kitulya ndowooza ekyo kyalikoze kubanga tuli mu bwakabaka bwe bumu abadde aweereza obwakabaka naffe bwe tukola ki bwe tuweereza alowooza bwaweereza naye nabuvaamu waweereza nze nabagamba ekizibu ekiri awo ekizibu kiri awo si musumba ekizibu ekiri awo bakiyita ace kale kasaba nze nabagamba muyimirire mu buyinza n'amaanyi ag'omwoyo mutukuvu oyo mumugoba omusajja kutereera anti twayogerako naye eri yesuiki twayogerako naye nani n'omusumba mbuki netumugamba ebintu sikiagire neyagaana kali ku balubu ni switch anayina authority nsaba switch yeyina kati eri switch ekyaliwo mpulira nogamba balubu toyaka switch kazotigira nti aya balubu tejagaana kakati ekizibu sono olwo niwe munayogera naye ye musulike ali inverted cross so ekizibu wabeerawo problem is a cause wotanonya kozi y'ekizibu ekyo kijja kudda wekiri kati kozi weeri eri awo esirise eyaleeta ekiki ekizibu kati ekizibu togenda kijjawo nga kozi weeki tukwate kozi tugikasuke mbadde ndowooza tujjafuna solution era okufuna solution y'ekintu olina onoonya kozi yakyo kyava kuki wabaawo ekirwadde kati nga covid balina onnoonyereza akatale ka Hawaii manya binyira manya biki kumbe batulimba kakati naawe olina okumanya kiki ekireese kino lwaki kino tekivaawo kiki ekikireese bwokimanya tunoonye solution amanga the solution ze mulina okufuna kwekugjawo cause yati solution number 1 affe twali tumanyi wetunamugamba nti kyusaamu oli takyategeera ali ku remote control switch ndala nnyo kati buli mulala kati olikwogera na mulala ate omugamba ebyoli yavaawo olinga oŋŋamba nti nze ali mu katebe ndagira tv yejjeko nga remote eri wali ojjeeko nti gundi vaako remote ogimanyi omanye owokunyiga naye oli kwesiriwaza ndi ku tv nkalakata waliwo gwe banyumiza yava mukyalo bamugajjako balubu nasooka afuuwa eri yezikira ayo nasooka bamuleka nabonaabona nga tezikira mmwe tegefuuwa ng'alaba akooye nabagamba onyiga wano tibulagwa kale mubadde balabe balungi nnyo abakyali ku mukutu obadde Stereo Hope nyongero bayozayoza era n'okubazaamu amaanyi nti gwali eyo ng'olina ekibadde kikuyisiza oba oba ekikunyize oba mbeera ki oba embeera ki ngamba nti wakyaliwo essuubi togwamu maanyi nyongera okugamba nti weesige Mukama Katonda yeka asobola anate okuyamba okuva mu embeera gy'olimu. Sigadde akanyika Ebeneza Derek.
kale abadde mulabi mulungi era muze mulungi wa Destiny Hope ogwali ku Destiny Hope 2 Eje Media Tish TV ndoza mu studio zazo mwetutudde ate ne Testimony TV so kubanga ate otugoberera nze kyeso okulekera walokoka nga gwe wakkiriza Kristo tewalokoka musumba bangi bagenda kugwa abasumba bangi kakati gubanga walokoka musumba ojja kuba okyali oyo ogende ogambe kati kangende ono naye kyemutuukeko ogambe akaba obukole enkoza ki muvuddemu kanzireyo mu bukatuliki bwange okatulike soke nyige sapule tekigenda kutaasa basa ne wagwa gwesigala ngo ayimiridde amina kuba sigwakkiriza oli yali kikozesebwa kanayinza kuba yamukozesa akusembeza eri Katonda ogwo gwakola ki gwagwa kakati kkiriza Katonda Yesu waaligwa nomera nga atunda oli soda atunda oli wuta Yesu nga ali ku street bamukuta alepins ng'akusasuza envelope okumulaba n'ebirala obulokole buve mutotaalana kubuuzanga ku muntu yenna bw'obulokole bwesonyiwa mubeere bulungi mweraba